lungamya omwana wo ng'alaba pulogulaamu eno. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubeddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Tubaniriza nnyo ku Bukedde TV program abanoonya amanya Mary Nambwa. Temugamba nti nno leero nkoze nzeka. Patrick Kibirango gyali mu field era agenda kubeera nga atuwa abantu. Wabula we tujjidde ku mpewo nga eggwanga lyaguddemu enkikwe, nja kwogera eggwanga kubanga omuntu eyafudde muyimbi w'eggwanga Olisha M. So kitalo nnyo nnyini ddala. Abakyala mwenna abali embuto twongera okubasabira bannange Mukama embeera yagibayisemu bulungi. Kibi nnyo teriyo mukyala yandifudde ng'ali musanya kubanga akaseera ako oba ow'omuntu omulala obulamu naye bwe kijja bwe kityo. So tunakuwalira wamu ne famire ya Olisha M. Omukyalo yabadde wa mutima mulungi, abadde ayagala abantu nga ne gwasanga oba yakulabadde oba tannakutegeera nnyo ng'aseka kale. Kibi nnyo nnyini ddala. Leero nina abantu benkuleetedde ebijuujulu oba abasajja babayita ensuusulu beeto. Omusajja njagala nga rasta nga mweru, njagala omuteeso mudaama newaba si muzungu naye nga mweru nnyo. Omusajja alina okunfeesinga, alina okubanga muki kyabeera nga na wa taata wange era nga nange wembadde ngambye. Kyabeera wa taatawo kati omukazi wo omufuna ogenda mutwalawa oba nakkiriza tubeere wa taata. Taatawo yategeddeko nti ogenda kunoonya mukazi? Maama ye yakitegeera nadda. Ngenda kusooka n'omukyala azze okunoonya agamba nti ono mwana yagala murasta. Omanya akayimba ka Bobby kayagamba ono mwana yagala murasta newamukuba emiggo newamugamba kino taala. Ono omwana ye ku barasta kwatava wabula si nti buli murasta asibye enviiri anaagenda naye nedda ayagala omurasta omweru. nga kyeru kitiribiita kityo. Yasoose n'agamba oba ntwale ku muzungu naye neŋaha n'agamba nedda njagala omurasta nga mweru. Okitegedde oba avudde northern naye nga murasta mweru. So omurasta yenna ali eyo ng'oyagala omukyalo ow'okusetolinga naye kwata ennamba ya maama w'abaana omukubire omugambe yenze omurasta omweru ate mugende mu maaso kamubalage nateera nkomewo. Twali ba mukwano kumbe mitima jugera. Kale nsaba tubulireko amannya go. Amannya nze Nandego Shamira. Shamira, obulamu obusanze oti? Obulamu tebubadde bubi naye bubulamu omuntu gwenyinza otambuza naye obulamu obwo. Mu bufunze ekikuleese wano? Ekindeese wano kunoonya mubeezi mbeera naye. Chama change omwana penda bitya. Chama change nakasana kaberere. Chama change wanabaji babaddo abotole batya tati. Chama change omwana penda bitya. Chama change nakasana kaberere. Chama change kawe wakempulira tena wakana. Ine myaka emeka kati? Nina 27. 27 oba wakalya Christmas 27 mbufunze. Yes. Omusajja wali etaaza afaanana atya? Omusajja njagala nga rasta nga mweru. Oyagala nga rasta? Nandyetaaze rasta nga mweru
Rasta be bana abalina dreads abalina envi. abalina enviiri ne wataba rasta naye nga mweru. Kyama ki ekiri mu barasta? Ekyama ekiri mu barasta like ajja kusobola okuntegeera style zange nange mmanye ezaabwe then baba ne love. Style zo ziri zitya? Nja zisomesa oyo rasta zifaanana zitya? anti nga bwandaba bwendi. Kyagala bya kwambaza gomesi? Gomesi njagala gomesi of course. Tale tunagenda ewaffe nga siri mu gomesi. Njagala gomesi like njagala rasta nga ali serious okugenda ewaffe. Saagala ono ow'ekiyaaye. Saagala musajja wa kiyaaye. Ayinza oba nga si rasta naye nga asobola okutambuza nange obulamu. Ate omusibi w'ettaayi nga ye omusajja musibi wa ttaayi. Sibi wa ttaayi abo baba n'entondo. Nja kwetaaga ne waaba nga si musibi wa ttaayi naye ng'okusinga njagala mweru. Abeera obaagaza ki? Njagala gaayi nga mweru. Emyaka yali badde ayina emeka? Emyaka yanditambuliddemu 35 okukoma kwana kuba wayambuka awo mba nina kitange. Wayambuka awo oba ne kitaawo. Kati ate akawansi w'egijo oba na muganda? Akawansi w'ejjanga oyo simwetaaga baba bakyalina amalala. We gakuweddemu? Nze nkuze olaba wentuukidde osetolinga kitegeeza nkuze. Sooka ombuulire obudde obulamu obutambuza otyawo nga tonnatuuka kusalawo? Mbadde era nga ndi singo nga mbeerawo ng'omuntu bw'abeerawo. Owasinga obumazeemu bbanga ki? Owasinga omumazeemu emyaka 9. Emyaka 9 wengitoola ku 25. 27. Kitegeeza ku 18 we wakoma. Wali ofumbiddwa oba omusajja wali yagadde kumwagala? Nafumbirwako. N'ozaalayo ku baana? Nenzaalayoko abaana 2. Omwami mwayawukana yakkuba kyali kiti? Omwami teyankuba just twayawukana nga bulijjo. Kati eky'essente gw'onoonya yali badde ali atyawo? Mu ky'essente sijja kifoominga nti njagala mugagga nnyo oba atalina but njagala ali medium. Kitegeera nga talina nnyo ate nga si mwavu nnyo. Naye nga okitegeera nga asogoinga life nagitambuza mu maaso. So no tukoze tutya leero ekyokulya. Ayinza okubuuzaako nga naawe yigwe nagawayo naawe kwatako ku zizo. Ate we mba siina. Tokola? Saawa zino siina mulimu. Omusajja ng'ogyeko genda ewammwe ki ekirala ky'owulira ng'ogamba nkyagala mu musajja oyo? Omusajja oyo omulaba njagala omusajja ng'ali ready okuzaala kuba kyensinga okwetaaga kuzaala. Ate manyi wazaala 2 n'ogenda mugamba nakita? Era webiba ebintu nga bitambudde bulungi mukubirawo lubuto. Speed lubuto. Teri byakuddaawo simanyi ate kulinda? Tewali kulinda. Lubuto mwagalamu n'omulimu alobbi kuterere n'okubanga omusajja oyo alina eddiini. Oli wa ddiini? Nze ndi musiraamu. Wali musiraamu? Nali musiraamu. Kyekyo kye mbadde nkubuuza nti wa ddiini oba wali musiraamu n'olokoka tekiri mu buzibu. Omusajja waba ayinayo mukyala ng'agamba nti naawe wakusobola wuuyo oli kikyala ekinyirivu agamba naye ekikyala ekyo nkyetaaga. Tatawaana. Omugobye?
tatawaana kuba ekizibu ndi mulwadde wa pressure. Kati sisobola mukwano ogwo bufumbo bw'okusika omugwo obwo bitajja. Nsonga z'omusaayi. Nsonga z'omusaayi ezo kikulu nze ndi mulamu nti kiba kirungi neefuna munange naye nga mulamu. Ekisinga obukulu kwe kusooka ogenda ku musaayi buli omu n'ategeera sitetasi ya munne. Nsonga za waka abasajja baagala obbafumbira ku mmere. Nja kufumba kubanga era kyekintwala omusajja fumba kumufumbira ku mmere yange agirye. Mpoziko nga nkola awo mba njafuna omuntu ng'afumba kuba kisinziira obudde bwenkomawo. Omusajja omunyankole oyo saagala nga munyankole nedda saagala. Yeetaaze wadde waaliwa. Abasajja njagala omuzungu wanje omuteeso mudaama ndowooza beebo. Muzungu omwagaza ki? Udde olemedde ku mweru nga omweru yagala kutegeeza muzungu. No, actually newabanga si muzungu naye nga mweru nnyo. Yagala amataala gakulabisa ng'enzikiza ezze kiki? Omusajja njagala mweru. Omusajja alina okunfeesinga alina okubanga muki nga mweru ajja kunkolera nnyo ng'alina enviiri. Mbadde mpabulamu ku kyamasimu ku basajja abanaaba baneetaaze. Saagala omusajja akuba nga tali serious. Saagala kunsumbuwa nnyo ku masimu kufuula bize ng'ate waliwo ow'omulamu anaakuba. Naleeta jaamu ku ssimu yo. Jaamu ku ssimu mbusima njagala kulabako nsanga wano nedda njagala omusajja naye baba basatu bana naye nga bali serious. Chama change kawewoke mpulira tenyawakana twali ba mukwano kumbe mitima jugera kululi bwe twasookanga mu mapeera gogola twevuga. Omusajja waba akwagadde akubira ku ssimu. Omusajja waba njagadde ankubira ku 0746 69 5859. Ezo zokka. Olina ky'ogamba nti omusajja atakkiriziganya na kino tatawaana kuba ku ssimu. Yesebo. Omusajja atajja kunjagala n'abaana bange takuba ssimu. Omusajja atali willing kugenda waka kunyanjula takuba ssimu. Omaliriza bw'oti okufuna? Omusajja wange wabazza omutuufu saagala mu disappointinga mba njagala zonna line anfunire empya. Ojjawo buli kimu toleka bujulizi mabega. Saagala njagala essimu ng'ekubako mwannyinaze sister mami daddy. Kululi bwe twasookanga mu mapeera gogola twevuga ebisagazi nebisala tuddayo awaka enkovu zikula ebyokuzanyisa babiri n'ebyokulya. Nga tugenda mukuumulako mbagamba nti kino buli muntu ayina choice okubeera ekyo kyali mu bulamu. Bw'obeera ng'olina Katonda mu bulamu ekitegeeza olina choice okufuuka ekyo kyennyini ky'olina okubeera. Abajja wanene okubanoonya bajja n'ebisaanizo byabwe bye baagala mu bantu. Ekitegeeza naawe ali eyo osobola okufuna omuntu gw'oyagala kasita weekwata obulungi n'obeera ne Katonda, choice yo eba ejja kujja mu kaseera konna. So katugende mukuumulamuko okyali mu live bulungi owa Bukedde TV, okyali n'omuweerezaawo Nambwayo Mary owa program Abanoonya. Katukomewo. Mu bulamu oyinza okukola naye nga toyingiza nnyo naye ng'oli bwomu. Ate Mukama n'agenda akuwa omuntu n'okola ate emikisa ne gyeyongera. So omwami ono gwe tuleese agamba
kirabika ekisibye emikisa gye kwe kubeera nga talinaako muntu gw'ayimirirako n'agamba nti ono muntu wange, kwe kubeera nga talinaako muntu omutima gwe kwe gukubira, era agamba ekyakikooyi ayagala omuntu we banaagattagana emikisa bezimbe bonna basobole okutereera. Okitegedde? Njagala nkulaga omwami ono nateera tukomewo. Sebo, amannya go gwani oviiriddewa? Amannya gange ye nze Hadad Saz. Nva ku Nabweru South. Ki ekikuleese wano? Nange mbadde njagala Allah nnyambe nange nfune omukazi. Ekikuleetedde okuba nga weetaaga okufuna omukazi? Njagala nange kuzaala kaana ate nange nfune nange wemuteeka. Okola mulimu ki? Nze njoleza bantu ngoye n'okubakuutira kapeti ne bulanketi, okubooleza ne bulanketi oba lugoye lwonna. Emyaka olimu emeka kati? Nze ninayo emyaka, mukadde wange nze yaŋŋambye ninayo 39. Myaka 39 obadde tofunangayo kikyala? Kale era Allah kasita abeera nga nnyambye n'amumpa obulungi ennyo, era nange tugenda naye bulungi nnyo ne tubeera ffenna bulungi. Omukazi oyagala afaanana atya? Nga mweru. Lwaki oyagala mweru? Nze gwe mbadde njagala saagala muddugavu nnyo. Wasomako? Ye. Wasoma kyenkana ki? Nali ntandise okusoma obulungi ennyo ne ndwalamukko. Olwala ki? Waliwo kale ekimba ekyankwatamuko ate awo nentandika okubeera ku makerenda. Wafunira ekimbe wali mu kibiina kyawo? Ekibiina nakoma mu kya 7. Yo omukwano ogumanyi? Manyiraavu? Iye. Wagiyigirawo? Nali nagiyiga nadda, naye era ngo nasooka era nange nentiira ddala awo, era nga ndi mulwadde nga nze awo ntya nnyo okukola ki okufuna omukazi. Wazimba opangisa osulawa? Awo nga ssente sikyafuna, nga nkyabeerera nga nawa taata wange era nga nange wembadde ngambe. Kyabeera wa taatawo. Kati omukazi w'omufuna ogenda mutwalawa? Oba nakkiriza tubeere wa taata. Taatawo yategeddeko nti ogenda kunoonya mukazi? Maama ye yakitegeera nadda. Embeera kyekuwaliriza okuba ng'onoonya waliwo ekitagenda bulungi? Embeera ekibadde nange kindeeteddeko era obuzibu ennyo. Ndaba abato bange abasinga bo bazaala dda
Nze ndaba nze omukulu waabwe emirimu n'omukazi atambuze. Kakati omukazi waaba akwagadde akubira ku namba ya simu ky'olina essimu agenda kukubira ku ssimu ki? Nze baginzibako dda. Kati bakubira ku ssimu ki? Mpozi njagala kulaba ku ya muto wange. Eriwayo ogimanyi mu mutwe? Kitegeeza tolina ssimu, olowooza tolemeddwa? Mbeera nnemereddwa. Ate kati banakubira ku kyaba kwagadde. Nga nja kuba ndabe. Eri 0768 08 85 07 ya mukula dadi amwetaaga yenna ku namba eyo asobola okwogerezeganya naye nga bwe kisoboka. Programu abanoonya ye program eyasigala okukusanyusa okukuwa ebyo byonna bye weetaaze. So omwami oyo omulabye n'ebisaanizo ebyo byonna byagamba obirabye. Bw'obeera ng'olaba ogwa mu bisaanizo bye bambikwata essimu omukubiri. Yeyo no program abanoonya muweerezaawo Mary Nambwayo. Bukedde TV ye yasigala okutuusa ebirungi. Bangi nnyo bakoppa naye tebasobola kutuuka ku kino. Nkaddemu nti bangi bakoppa naye tebasobola kutuuka ku bunyuvu obwa program abanoonya. So sigala ku program abanoonya, obadde mulabi mulungi owa Bukedde TV. Patrick naye abaddeyo eyo, nange nga Mary Nambwayo ndi wano. Wabula tutambula ne bannaffe aba Georgina Gardens ate 7 Stars Beauty World yasalawo negamba Nambwayo olina okwambala obulungi, olina okulabika obulungi, ate ne beegatta ne Classe Shades n'ogamba kiki kino. So kamba sibulire wano eno, sigala ng'olaba program zaffe eza Bukedde TV kubanga oluva wano tugenda wa DJ Shin, abakonkono omuziki, abatabule, okitegedde, abateeke wali eri, tugenda mu masanyu. Kamba sibulire wano eno, mbaagala nnyo. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu programu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo.